Nga za bizinatete ze zeeyongedde okuba nga ziranda era nno yandifundikira nga oba oliawo ayolekedde eruzira. Mbaniriza mwena abali naffe ku NCK TV weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Leero nno lunaku lwa mukaaga, ennaku z'omwezi ziri 20 mwezi gwa kuna mwaka 2024. Weebale kubanga weekuumidde ku mukutu era nga ffe bwe tuli nnyo buterevu kubanga tugakutuusaako. Mwana mulenzi Bizenateete ono nga ye muvubuka eyeesibye ku mwana wa Winnie Nwagi amanyiddwa nga Destiny. Naye mu kunoonyereza basanze nga omuvubuka ono aweza emyaka 24. Destiny atemera mu myaka ziti 12 awo. Kati wa 24 yazaala ddi mu Winnie Nwagi omwana Destiny. Kitegeera. Era bwe bagenze okuba nga bakola okunoonyereza, mwana mulenzi ono ebibye biwanvu era nga ddala biwanvu ddala. Naye nga amawulire agaliwo gali nti mbu muyimbi omuto oba wandimuyita upcoming artist. So ayinza okuba nga kiteeberezebwa nti azze nga afollowinga Winnie Nwagi, azze nga amanya ndowooza followinga interviews ezazze akola nga alaga nti taata w'omwana tamuwa buyambi oba yasuulirira obuyambi bwe okuwa omwana obuyambi omwana nga muto. Era Winnie Nwagi azze nga akyogera lunye nti taata w'omwana ono tamuyinaako right era talina buyinza yadde olunaku n'olumu olukireminga omwana ono. Era ludde ng'akyogera lunye nti luliba olwo omwami oyo lwalijja bajja kubanga bakola ki, beerega nti kubanga mwana we bulijjo amukuza amugamba nti toyina taata, taata we yakwegaana, taata we tayiri mu bulamu obwo. So kiteeberezebwa nti omuvubuka ono yatwala oba yateekinga advantage eyo n'alowooza nti obwabwe anaakola ebyo ajja kuba ng'afuna ettutumu era ssaako n'okuba nga oba oliawo ennyimba ze nazo abantu batandika okuba nga baziwuliriza. Y'ono omulenzi Bizenateete. Era kimaze okutegeerekeka nti Winnie Nwagi yaddukidde mu b'amateeka okuba nga akola ki, okuba nga omulenzi ono bamukuba mu mbuga z'amateeka nga bwe nabagambye defamation, okweyita ky'atali, lwaki alimba nti ye taata w'omwana wa Winnie Nwagi kyokka nga tebagalanangako. Natuuse n'okugamba nti taata wa Winnie Nwagi yabadde munyiivu nnyo, natuuka n'omusuubiza nti kaalimusangako nti singa abaddewo awo mu studio gye babadde, yagambye mbadde mufuntula agakonde kubanga aliko kumpaayiriza nze ebyabwe sibimanyi. Ne bw'abanga kale katugambe nti ye taata wa Destiny omutuufu, nti naye ebyo byayogera nti alimba tansisinkanangako, simusisinkanangako, yadde ku lukomo lw'essimu tetulina bye twalyogeddeko, nti naye ye agenda alimba abantu. Mbu yali ayogeddeko nange ne tukkirizaganya era nti ne musuubiza nti nja kuba nga tukwatagana. Naye kyazuuliddwa nti byonna byabadde bya bulimba, byonna bya bulimba. Era twagenze okkizuula nga taata wa Destiny omutuufu abamumanyi nga bapositinga ekifaananyi, indeed musajja wa buvunaanyizibwa. Bizenateete bagenze okuggyayo abaana banoonyereza nti nga w'omanyi intaneti tokolerako kintu, abaana buli omu yafuuka private investigator. Bagenda okukinoonyerezaako omwana muvubuka ono ng'ayina emigogo gy'abawala egiwererako nga 10 kweggamba. Kiteeberezebwa, kigambibwa kale nti ye omulenzi ono ku myaka gye emito akozesa abawala, oyo n'amuleka awo, n'akwata oli n'amuleka awo, bazudde emigogo 10 gy'abawala. Era ne kigambibwa nti mwana mulenzi ono mbu waliwo kyakyemu mwe yali abeera, oba ndowooza nga tanafuuka muyimbi.
oba yali ayagala kufuuka muyimbi wa gospel awo simanyi, naye mbu mukyaki omwo yagobebwayo mbu ng'ayitirizza okuba ng'akozesa obwana obuto obw'omukyaki omwo abawala mu kyaki, kweggamba nti ye yali agufudde mugano nga tabeera mu kyaki nti agenze kusaba, tabeera mu kyaki nti oba agenze kukola ki, mbu ye omulimu gwe gwalinga gwa kusipootinga bawala, ye gwasipootinze amunyumidde ng'akola ki, ng'amuliisa enjiri eyiye ng'amuggya ku mulamwa ng'amutwala, mbu ppaka kyaki eyo yagamba nti ekimala kimala, tetwagala linnya bbi, tetwagala ate kyaki yaffe babe nga gye bawandiikako amannya, tetwagala byokulaba ate abazadde batuuke wano bajje beekalakaase nti ate kino, mbu ne bamukwata ku nkoona. Kati ndowooza oluvannyuma lw'okumukwata ku nkoona n'ayiyayo ekibooziboozi ekyo kye mwalaba ekitrendinze mu mawulire ebbanga eryo lyonna, naye nti kigambibwa nti ye nga ye anoonya ttutumu oba anoonya ttutumu oba ffeemu. Naye bo abagundi bagambye nti ebintu byonna tebagenda kati kumwanukula, babirekedde bannamateeka, management ya Winnie bagambye babirekedde bannamateeka bakole ogwabwe. Omulenzi ono tebagenda kubanga bamulondoola, tebagenda kubanga ate bamuddamu, tebagenda kubanga bakola ki, bagambye babirekedde management ekole babirekedde management egambye ebirekedde bannamateeka kati babe nga bakola ogwabwe. So mu bizannyo omwana mulenzi ono yandifuniramu ebizibu, oba ani yamuwa amagezi ago, oba yagajja wa? Ayinza okuba nti kituufu yali ayagala ttutumu naye ate n'akisuusa, yakisuusizza n'akola ki, n'ava we yandikomye ate ne yeeyongerayo kweggamba yagituute kapaalo, oba oliawo singa yagirekanga we kiri. Nabagambye nti Winnie yavuddeyo n'agamba nti ne geeti kwe bagamba awo gye yeekalakaasiranga nti ye si gy'abeera. Era w'otunulira geeti eri ku luguudo nnyo, era ye agamba nti n'abasirikale be bagamba talina kyabimanyiiko, naye yalaba bulabi katambi akatrendinga, alaba muntu beesikira ku geeti nti mmi omwana wange Destiny, mpa omwana wange, nti naye ye ne ku geeti awo tamanyi na geeti eri sayidi ki, era tamanyi ne geeti awo oba yali geeti y'ani, oyo yakolanga ng'omukuumi oba mukuumi waawa. So yagambye nti ebisigadde ajja kuba ng'abinnyonnyola naye nga tamumanyi, tamulabangako. Era nno so nno bannayuganda babadde batandise okuba nga basala omugambo, bannange newakweka taata w'omwana akalenzi keeko, tubadde tusuubira musajja alabwako, bulabulabula, ebigambo bibadde bingi, naye n'asirikawo agamba nti kasooke neetegereza ensonga zino, naye ekituufu kigenze okuba nga bivaayo nti mwana mulenzi nga womanyi ennaku zino bantu bamanyi kukola busitansi, bamanyi nti sitansi zaabwe zino tujja boogerako, era kati afunye ffeemu, afunye ttutumu kubanga abantu tubadde tetumumanyi, naye kati akoze amawulire kati buli omu anoonya bizineteete n'ennyimba ze buli omu ayagala awulize ku luyimba kyayimba biki, y'oyo omwana mulenzi Bizzy Nateete. Naye bagamba nti neeyisaayo si ennungi, mbu si ennungi eri awo mu kwonoona abaana b'obuwala, mbu akutte ekisooka ekyandiba eky'obulabe, naye nga munnange tetumanyi gye binaakomenkerezebwa, oba nze nkugambye nti yandifundikira nga ate ng'ali luzira, kubanga kati Winnie tasaaga akugamba nti nze omuntu azannyira ku mwana wange, omwana owange simuzannyirako, ti omwana wange sikyakuzannyirako, era nti tujja kuttunka, tujja kuba nga tubisana, nja kufaafagana naye mpaka aveeyo ayogere ani yamutumye. So byebyo munnange ebigenda mu maaso, naye katusuubire nti oba oliawo ebinaavaamu akalungi, mwana mulenzi ono eyamuwa amagezi ago ayinza okuba yamutomeza, yasukkawo
yassuukawo kyensuubira nti we yandikomye ate ebintu n'abitwala kapaalo. Yes, omutuukirize tube nga tubeerekereza n'ekyensobola okugamba nti tujja kuba nga tukoma mu masana mawulire mangi nnyo temuvaawo.